Bannange waliwo ekintu ekiyinza okuluma n'owulira nga kikutuuse ku ntobo y'obusungu nga muga Katonda mu ggulu kikulumye ku point esembayo naye njagala obbabuulira Kayibanda musajja gwe Kayibanda n'obwakayibanda bwo oli musajja mubi nnyo Kayibanda oli selfish nnyo kasajja gwe simanyi na kyennyinza kugamba omumwe wayimpayira ng'obulamu bw'ensi simanyi kyennyinza kugamba muga Katonda mu ggulu bannayuganda nsaba munsonyiwe n'obusungu obungi naye Kayibanda akasajja kabi nnyo akasajja ako kaava mu nsi y'e Burundi yonna yonna gye kaava ne kajja wano bannayuganda ne bakalera okiwuliriza akasajja ako kabaddewo kulwa abantu sigamba nti kabaddewo kokka kazanyezanya obuzannyo bwako kayikozekoze obuntu bwako abantu ne bakawagira ne bakaagala Kayibanda zaayo livansi wano muganda omuva wala abadde abuze Kayibanda wajja wano mu maaso g'abantu muga Katonda mu ggulu n'okabira abantu okiwuliriza n'okabira abantu n'ofufunja nyo muganda wange abuze Kayibanda lwaki oli selfish nnyo olyoka ogamba abaana b'abantu nti babatte olyoka osanyuka olw'okufa kw'abaana b'abantu muganda wo bwe yabula lwaki wavaayo n'oyasama ng'oyasamira abantu lwaki wavaayo n'ojja mu bantu ng'oyasama ng'owoza muganda wange abuze olw'okuba nti yeye yali alina omusaayi oba olw'okuba nti yeye muntu yekka lwaki mwerowoozaako mwekka bannayuganda njagala obbabuulira ekisinza okutubonyaabonya wansi w'enjuba muntu kwerowoozaako nti ye waali ali bulungi kiwedde buli lwe weerowoozaako wekka n'ogamba nti gwe oli bulungi kiwedde oli musiru emirundi 10 mukwano gwo muganda wo oyo neiba wakuliraanye gwe bali mu kutulugunya yabadde ajja n'akugulako ebyo by'otunda yabadde akubeezaawo ensi etambulira ku chain okiwuliriza ensi ya rawundi munno bw'afuna ekintu najja n'akikugulako n'agenda n'akitunda naye n'aba bulungi naawe kitegeeza oli bulungi olw'okuba oli azze n'akugulako ekintu okiwuliriza lwaki oyagaliza munno okufa okuvaawo nga naawe kukuluma Kayibanda abantu bakubeererawo muganda wo ng'abuze wavaayo n'oyogera ebigambo byonna ng'ovulungutana nga weerabidde ebigambo bye wasooka okwogera Kayibanda kasajja gwe ebyo wasooka okwogera mbu Museveni ye Katonda w'oku nsi byonna wali osose n'obyerabira muganda wo ng'amaze okubula olw'okuba yali muganda wo yasigala akuluma gwe ng'otulaga nti olumirirwako muganda wo yekka mu nsi ennamba muyinza okubeera mu nsi babiri oba ne famire y'omwekka ne mwesobola ensi tesobola kubeerawo ng'omulala taliiwo gwe tosobola kubeerawo ng'omulala taliiwo ffenna buli omu yandibadde ayagala munne buli pain eyandibadde etuuka ku muntu yandibadde awulira kyenkanya obulumi okuba nti naawe mutuuseeko omanye nti bw'eneetooloola bweti egenda kudda ensange olw'okuba nti ensi yeetooloola pain eyo gy'otuusa ku munno lazima ejja kudda ekusange Kayibanda olwaleero owagira gavumenti etta abantu bwe baali batutte muganda wo wayasama otya wayogera otya walumwa bulumi kwenkana ki Kayibanda okoze ku radios olwaleero olabika oli ku radio stations abantu bakuwuliriza abantu bakwagadde ng'omuntu nga tolina nakyobawa naye obeereddewo ku lw'abantu sigamba nti okoze bizinensi efaanana etya gy'oyinza ogyeguza n'obeerawo wekka ne bw'oba okola bizinensi ne bw'oba okola kyonna ky'okola obeerawo ku lw'oyo munno oba okiwuliriza bannange bannayuganda njagala obbabuulira buli eyabadde ku message yonna buli eyabadde wa president buli eyawulidde message ya president njagala ogitwale nga nkulu abasajja bano abafaanananga kano akasajja Kayibanda akayimpawanga obuyuuni bw'abakongola babi abantu abafaanana bwe bati abeeyagaliza bokka bantu babi nnyo era beetaaga okukyayibwa n'okuboolebwa lowooza ku ggwe obulumi bw'oyinza okuwulira ng'omusaayi gwe guyiika obanga muganda waayiika omusaayi obanga pain etuuka ku ggwe ng'ogenda kugalulira munno omuggo sooka ogwekuba owulire ng'ogenda kufumita munne fumu sooka olyefumita owulire obulumi obwo bw'owulira n'omulala bw'awulira eno ensi ffenna tugirinako obwenkanya ffenna tugirinako omugabo gwe gumu Katonda gwe yatutondako n'atuteekako gwe waba ovudde gy'ovudde ne bakwaniriza wano bannange njagala obbabuulira eno ensi Uganda oba Buganda eno gye mulaba
ye we wali omuntu akyasinza okuba omulungi wallahi billah wano mu Buganda wokka wano woolaba we wali omuntu akyasinza okuba omulungi naye wovaako wano noddako mu region endala osanga challenge zotasobola kusanga wano Uganda n'ogumira ngumire oba ne zikulemerera n'ovaayo naye nga lazima obulungi n'obuweweevu busingako wano mu Buganda mu Uganda yonna era nga buli muntu yenna akopya empisa mu Buganda wano afunye emirembe alabye nga kyekisinga naye njagala obbabulira kasajja gwe Kakayibanda onumya omutima simanyi na kyennyinza kugamba wallahi simanyi na kyennyinza kugamba kasajja gwe n'obitegeera byennyinza okugamba kubanga mpulira njagala nkugambe mu olulimi lw'olowooza nti lw'osinga okutegeera olwo olulundirwo mpulira njagala nkugambe mu Luganda kuba nkimanyi olutegeera mpulira nnoonya n'olulimi olulala lw'oyinza okutegeera waanya gupfa naabiwe waanya kuba linnyoni nnyo zikanga kukuliki Kayibanda simanyi Katonda yateekateeka obulamu bw'ensi naye kasajja gwe nandirabye ku endiyo Katonda yateekateeka obulamu bw'ensi obwange n'obubwo simanyi agenda sooka vaawo naye Mukama Katonda yanindaze ku endiyo kasajja gwe wandifudde obubi wandifudde weeniyeera kantu gwe kubanga oli kasajja kabi nnyo akeerowoozaako wekka omuntu eyakabulwa omuganda wo wano n'ovaayo n'otwasamira Kayibanda lwaki weeyagaliza lwaki weerowoozaako wekka oyinza okubeera mu nsi eno wekka bw'omu bw'oti n'ogisobola oba n'obeeramu ne famire yo ne mubitunda ne mubyeguza n'ozannya obuzannyo bwo n'obwerabira n'okola ki n'olaba nga obulamu busobola otambula